mbazaamu amaanyi nti temutya. Abantu tebalina batafiira. Ewammwe mu kyalo waliyo amalaalo tebafiira bweru. Kasita kirabika nti ekinaayamba ekirooto ky'okutuukirira kyakugenda bweru, ne bw'owulira abafiiriddeyo era gwe genda ogezese emikisa gyo. Ky'oba okola totambula wekka, tambula ne Katonda, tambula ne Mukama. Mu kikuubo omwo mulaba abantu bafa enkya n'eggulu. Abantu bafiira mu kikuubo, era buli lw'otuukayo kizibu wiiki okugwako nga twaliziika munyezi fuluma okugenda okuziika. Ewa Kisekka abantu bafa enkya n'eggulo. Mbuulirayo gy'onombuulira nze nkugambe neeyo bafa. Mu State House abantu bafa. Bajenero bafa. Gwobeera luddawo atamanyi nti gavana wa banka naye yafa. Kati wandibadde oga nti oyo kabiiki akali mutuukako signature eri ku ssente yiye. Otegedde? Actually omuntu yekka atannategeera yatya okufa. Si gwe basalawo lw'ozaalibwa era si gwe osalawo lw'olifa. Buli muntu omukulu, buli muntu ayazaalibwa, naye okusinga kanjogere ku mukulu, kimanye nti okufa weekuli, naye ekibuuzo kiri nti oligenda okufa ng'okoze eki? Ng'okanya kwekweka buli kaseera. Nandigenze mu kkubo naye emmotoka zikola obubenje, ng'oddayo mu nnyumba. Nandirinye boda naye ku boda bafunirako accident. Oba ng'okola otya kubanga n'ebbali w'ekkubo nga toli ku boda era emmotoka ekusangayo neekumalawo. Ebizimbe bigwa, ogende kubeerawa. Kkiriza bukkiriza otambulire wansi w'omukono gwa Katonda. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Kkiriza bukkiriza otambulire wansi w'omukono gwa Katonda. Obeere wano ku lwa Katonda. Emyaka gyo gikozese bulungi, kola enkolagana ne Katonda. Yagala Katonda, bye yakutondera bituukirire. Bwe biriba biweddeyo era ajja kuga nti mwana wange komaweeka.